Ayi Mukama, mpa okulaba nate, nze omulamazi wo ow'essuubi. Congratulations, Namagunga Parish. Eno jubileo. Efuse nsonga mu nsonga naffe St. Francis. Good day today. The 98 years of our parish. Nabalaba kati tufuse ttala. Wano Namagunga ku kasozi. The hill of blessings and joy. Fenna tuze kale tujaguze. The Lord is good. Yebaza nnyo Reverend Father Kristo Serwadda, our parish priest atuga yedini waffe. Tata webale emirimu amakula. Twaniriza nnyo bakitaffe Vicar General Richard Kayondo, Lugazi Diocese Bishop Sekamanya Mathias. Omukono muguweseze kitiibwa Father Peter Ntege, Father Semanda Richard, Father Clement Bakachi, Father Henry Wamala Mwebale, Reverend Father Alex Chireti waffe, other Reverend Fathers and Reverend Sisters. Thank you for the great work. May God bless you abundantly. Congratulations, Namagunga Parish. Eno jubileo. Efuse nsonga mu nsonga naffe St. Francis. Good day today. The 98 years of our parish. Nabalaba kati tufuse ttala. Wano Namagunga ku kasozi. The hill of blessings and joy. Fenna tuze kale tujaguze. The Lord is good. Reverend Father Serwadda John Chrysostom, omukulu w'ekifo ky'e Namagunga, mbaaniriza nnyo. Parish y'e Namagunga y'emu ku parish 33 ezikula essaza ly'e Lugazi. Parish eno yatandikibwawo omuminsani Perekago amanyiddwa nga Perekuufu mu mwaka gwa 1927. Namagunga Parish twafuna n'eddinaro Mukama yeebale. Twebaza nnyo Bishop waffe Christopher Kakoze yagituwa, ate kitebe n'akiteeka wano Namagunga. Bishop asante sana, omuli parish zino Lugazi na Minyambiko. Namagunga omuli Sabo parish 17. Faba St. Francis tusibuka mu Walusubi. Sabo parish director waffe Madam Jenny Francis. Mama tukwagala nnyo, webale tuzimbira somero. We got a home away from home. Congratulations, Namagunga Parish. Eno jubileo. Efuse nsonga mu nsonga naffe St. Francis. Good day today. The 98 years of our parish. Nabalaba kati tufuse ttala. Wano Namagunga ku kasozi. The hill of blessings and joy. Fenna tuze kale tujaguze. The Lord is good. Abateeseteese omukolo mwebale, anti tunuulira akasozi amato butafaga Serwadda gw'enjini. Mukama yakutuwanga kirabo Sabo Kristo Mr. Kambugu Habati, ne executive yotusiima abasomesa mwenna. Ffe tusiimye bongerwa nnyo Ssaabasomesa Takamalo webale ssebo. Abagole baffe abanyiridde nnyo, abaana bafunye konfirmasiyo. Mwenna mukulike nnyo olugendo, munywerere ku bisuubizo byammwe.
Mbasabira Omukama abambeera omukisa gwe mungi ddala. Bannamagunga tubaagaliza ekijaguzo eky'essanyu ate ekijjudde emikisa n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko era gusigale nammwe ennaku zonna. Amiina. Nga tuli ku maviivi Omukama tumusaba obukuumi, kati twesunga centenary 227. May the Almighty grant us life. Eno kiraba kijjobi wano ku kasozi Enamagunga nga tuweze emyaka 10 weddu. Olwo tujaguze tuyimbe haleluya, Hosanna, 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 Hosanna. Mukama tusaba bulamu bwokka. Olwo tujaguze tuyimbe haleluya, Hosanna, 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 Hosanna. Mukama tusaba bulamu bwokka. Tujaguze tuyimbe haleluya, Hosanna, 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 Hosanna. Mukama tusaba bulamu bwokka.